Nisanyu nebaza Allah kikusala zonna nebadde nsaba kuba lwe bankwata nga 25 azuulidde era abadde azuulira ebbanga lyonna bankwata nga nakusoma mwezi 25 nali nga nsimbula piki yange okudda maka gange ekawaala ne batutwala mu nsonga ze tutamanyiiko era ne bwe batutuusaayo bo bennyini abatututte nga ate batubuuza lwaki oli wano kati naffe ne tulemewa okufuna ansa entuufu lwaki tuli awo lwaki batukutte nabo bennyini abatukutte nga ate babuuza ffe be bakutte lwaki muli wano so mu mbeera eyo twatandika okubeera nga ne batutwala ekifo ekyo saasooka kukimanya olw'ensonga engeri gye baavugangamu emmotoka nga ya bukugu toyinza kumanya wawooli newogezaako okwetegereza tosobola kulaba bulungi bwe baali batutuusiza mu kifo ekyo ne batugamba muyingire naye mwenna muzibirize naye era ng'omugezi yasigala obwongo bukola nasigala mbalirira nga kati geeti esooka ey'okubiri ey'okusatu ey'okuna kiro nemanya nti geeti ziri nnya mu kifo kye tuyingiddemu kati we nali nvaamu nenfuna ekirowoozo mu mmotoka ngamba mmotoka kyene etukutte tuleese wano tugenda okutuuka ng'enkebete eziri wali baaba abasajja bakambwe naye nako gwe natunulira bwe nti nagamba lwaki onneetegereza omanyi nnyo nensirika nemugamba mukama wange sikumanyi kati we natunulira namba plate ono nankuba oluyi nagamba lwaki ogyetegereza emmotoka kyogamba ogimanyi sigimanyi ne batwaza ffenna ne batukebera ne batuggyako buli kye twalina kyonna amasimu olwo nga baagatuggyeeko dda tebatukkiriza yadde n'okuba ku ssimu ne batutwala wansi eyo mu basement nga ntidde nnyo nalina ebirowoozo bingi manyi kifo ki ekyo ekizakitire ekifo ekyo nkitegedde mu nnaku nga 3 ezibulayo ndyoke nteebwe mbadde ku Ssemwayi Embuya gye baali banteeka gye mbadde ebbanga lyonna eyo mu basement kifo kikusifu nnyo tosobola na kumanya kiriyo kiri mu miti kiri kasozi naye emiti toyina kerere yonna gy'owulirayo okulekamu abali munda mu kizimbe wansi eyo mpozi n'oluusi obanga baleese ekyokulya n'owulira agatamu nga gavuga byebyo ebifo ebibaddeyo naye nebaza Katonda nti bye nalowooza oba bagenda kuntulugunya tebalina kye bankoze tebankubye okuleka akayikali ke bankubanga ntunuulidde omusirikale ate ye mwennyini eyakankuba abadde bampa ebyokulya banzijanjabye natuuka eyo nendwala omusujja nendwala ekifuba musawo najja nankuba empiso nga ngamba nkukuba za kifuba era nenzikiriza kuba nali njagala okuba obulungi nesenyiga nendwala ne banzijanjaba obuugi babadde babumpe byaddala nga bulungi sukaali mwali n'amatanga mwegali ebijanjalo nga tubirya akawunga nga tukalya naye ng'era eswala weetuuka tugenda ne tusaala tugenda okusaala mbasi sisaala nzekka waliyo abasiraamu n'abatali basiraamu gye bali mu basement eyo gye tubadde bangi obadde zomazeeyo bbanga ki nze mazeeyo emyaka 2 ate ggwe emyezi ate ggwe bwe bityo mwaka engoye zaayulikayulika dda zonna bwe bityo osiibadde osiiba otya ngezezaako okubabuza obadde osiiba otya nti akawunga kaffe bakaleeta ne kabeerawo tulya ddaaku tufuka ku ddaaku ekijanjalo kikwatamu nga kiringa kinaanuuka okuva wansi paka waggulu naye nga tolina kyakola olina okirya waliwo n'amazzi agabuguma awo bakutwayo n'obuzzi obuguma n'osiiba n'obaawo bwe bityo kaakati tugenza okumaliriza bajja nga bambuuza ebibuuzo lwaki oli wano okola biki wano ne bambuuza ne baaka abantu be bambuuza awo abamu sibamanyi abamu bamanyi naye nga sikolagana nabo kati ennaku nga 2 bante ne bantwala waggulu namala we natuuka ennaku nga 3 nakola nga interview nga bantwala waggulu nga bansibye ekikoofiira ne bambuuza ebibuuzo naye mbiddamu ne banta oluusi nga babaako bye bakulaga awo naye nga tebikutulugunya wabula bya bwongo just olowooza ki ekiddako naye ng'ate mukama mwebaza abasirikale nga mikwano gyange abaddala awo abasinga nga bajja ne twogera nabo ne bambuulira ne bannyumiza emboozi kale eyo nga bambi tebampisa bubi okukira ku balala kakati misango ki egyesimba gye bakuguddemu kakati tubadde tuli awo ne bampita ewa osisa oba atwala investigation erinnya nalitegedde olwandyogere so ne baŋŋamba omukulu oyo nambaako ebibuuzo bye yambuuza kati nagenza okulaba ng'alina kifayiro bwekiti kye bakompayalinze ku nze kye bagassegase ku nze
bangamba akati Ssonko waliwo layisimu tugenzo gitapinga ng'erimu mu layini zaabo abatakirumira era tugenzo okugitapinga ng'eri mu layini zaabo abakuba bomu mu Kampala essimu eyo nze ndo nakitutte byakusaagirira nga kiboozibozi naye ffenna tuli bannayuganda nkakasanga wayinza obutabaawo nsonga yonna omanyi tulinayo bye tunoonyereza naye waliwo bye tulaba ne tugaa nti naye essimu yo erimu ebyo naye kangende njogere ne bakama bange tulabe ffenna tuli bannayuganda twagala okuba obulungi lwaki ensonga oli wano ne mugamba nze mu kuteebereza okwange okusinziira ebbanga lye mmaze wano oba byabufuzi kuba sirina musango gwonna oba kive ne tumaliriza ne bampita olwali ne tunenzirayo ne neebaka naye ekiro n'ategeddeko era nga bw'omanyi 10 terikyawo omu ne mungu tava mu bantu be ne banga nti oyinza nno ekyennyanja kiyinza okuwandula nga tebali direct naye nze ababimanyaawo ne baga nti wagenze dda so etukedde ekyamazima nasuze seebase abukedde ku makya ne bampita ne bantwala waggulu ne nkola statement bambuuza lwaki oli wano ne mbanyonnyola gwani obeera wa biki ebikwatako okola mirimu ki lwaki oli wano ne mbawa view yange gye ndowooza nti lwaki ndi wano era mu statement mugambye nti nnyinza okuba nga ndi wano olw'ebyobufuzi ebigenda mu maaso kubanga nze omuntu nandyagadde nange okwesimbawo ku bwa kansala naye wayinza okubaayo omuntu ayimirira mu kkubo lyange n'ateekako ebijweteke oba n'akolagana n'abakuumaddembe banzikakkanye banzivoole bankole ki ate ng'oluusi n'abakuumaddembe baba tebamanyi batambulira ku bigambo by'oli kati kyava mbuuza kirumira ebyakirumira obyogerako ki nga ebyakirumira sina kyembimanyiiko naŋŋamba ate ebyebbomu ko nze nno ebyo ebintu nabitutte nno nga na bya lusaazisaazi kubanga ng'oba onaayogera ekintu n'ogamba mukazi kati nga nze bwe nakola nti owaayo ova wa mukazi wange nga ne mukazi wange tomumanyiiko bwe bityo nga nziramu mu ngeri yange kubanga bye baŋŋamba sibimanyi sibikolangako kati ne baŋŋamba nti kale tujja kuba tukubuulira adde ndi awo ne bampita ne baŋŋamba ekyennyanja finally kikutadde nenzikiriza ne banteeka mu drone ne banziriza ebyange ne banvuga ne bandeeta ekyamazima ekkubo lye bampisaamu nga sibitegeera paka wemaze okulaba nti tulikireka ku poliisi zibadde saawa nga 7:8 ne banteeka ekireka ku poliisi ngenza okutuuka nga bondi bazisayininze dda bazikoze dda zonna ebinjogerako nga bataddeko mada gwe musango gwe bantaddeko kati omusirikale nangamba sayininga wano kati bwe ngisomyeko ne mubuuza mada nattaani nga ye tebamutadde wano linnya lye kyava ŋŋamba nti mada gye twogerako yene ya poliisi ezize zirumbibwa nga poliisi mu Luweero n'ayogera akantu awo akaalo ke sitegedde bulungi nga nti kati nakyava mbuuza nti owakanamu nti si mada tusooke tukuzzeeyo nga nti eri gye mbadde ndabyeko kwekukkiriza n'ensayininga ku bondi eyo ne surity wange neyimiridde okusayininga naye n'asayininga finally nembeera nga bwe nvuddeyo mbadde nyina okutuuka mu bakama bange okubabuulira nti maze nenkomawo kuba ebbanga libadde ddene wiiki 3 n'ennaku 2 n'ennaku 3 nga tebamanyi wawendi mulanga kyeri eri bannayuganda okusooka kwa byonna twekuume emmotoka zino zetulabanga zetulowooza nti za takisi oluusi ziba za bantu abatatwagaliza kubeera na mirembe mu duniya ate ng'ekyamazima abatatwagaliza kubeera na mirembe mu duniya abamu ku bo bakuumaddembe kuba ffe abaatukwata bali bakuumaddembe naye ng'ate bwe batutuusa eri batubuuza wakoze musango ki ne weewuunya bakutte tebakubulidde kyokoze ate bo bwe bakubuuza wakoze musango ki okubeera nga wazze wano kaakati omulango omulala gwenkubira gavumenti eno nsaba okkirize bannayuganda beyagalire mu ddembe ly'ogamba nti waleeta otherwise abantu bangi basafalinga mu bintu ebitaliimu mu bintu ebimu nga binyiga nga mu butuufu olabira ddala tebikola naye ng'ate mwe mubitaddewo ate n'ekyokubiri investigation zikolebwe mu bwangu ku capacity gavumenti gy'erina nkakasanga esobola okunoonyereza mu bwangu obw'ekitalo ennyo omuntu either neemusiba mayisa oba neemutwala mu kooti neesalawo ekyokukola
otherwise abantu basafalinga abantu babonabona mu mbeera ezitaliimu naye nga tewali misango gye baakola wabula okuleka okubakkakkanya n'okuleka okubeera nga bamalako eddembe lyabwe ate nga mugamba eddembe lyajja mu Uganda. Naye tusaba Katonda abalage ekituufu mu byonna n'okwekuba mu mitima kuba eyo gye tubadde tusaalira abasirikale abamu nga bakusanga osaala nagamba kimanyi wano tewali Katonda. Nagamba bannange obuyinza nga bungi kale mu mbeera ezifaanana bwe zityo ne baganda baffe bendabyeko ababaddeyo tebali mu mbeera mbi naye tubasabire Allah abasaasire oba oliawo ababalina babalage ekituufu n'okubeera nga babata mu mirembe ate nga n'obwenkanya webuli. Njagala okwebaza Paal FM ekyamazima nze mbaddeyo eri naye nga abasirikale bajja ne baŋŋamba boyo okikuba ebweru okikuba ne ŋŋamba nempaga muli mu mutima naye nga ate nnyina ennyiike abaana nga banneetayirirako munnamawulire gwa tubuulire kino kiri kisa naye nga sirina kyensobola kwogera olw'ensonga nti nange njagala kulwana kuva mu kyennyanja. Njagala okwebaza buli omu yenna ambeereddewo mu mbeera y'okubeera nga nfuluma olunaku olwaleero nembeera nga neetaaya n'okubeera nga mbeerako mu butuufu ebigambo byenjogera okubeera nga biwulikika eri eggwanga. Otherwise wali wembadde nga kifo nyumba oba luumu ng'ate nze nno mbaddeko ne ka special ngo nsiiba wabweru mu madaala ekiro ne ndyoka nnyingira munda mu kkomera ngera ku makya omusirikale akeera najja Ssonko lundi gwe n'atusoma amannya ne tusiiba wabweru awo ku madaala n'emifaliso gyaffe ne bulangi by the way bulangi tezibaddeyo nga twebaka bulungi n'omufaliso n'akasenya ne bakatuwa n'ekyangu ne bakikuwa in fact n'akasenya nze nakuwa kasenya ntambudde nako era osiwe yakalita yangamba gwe nkolawamu olwa FDC n'akampa ningamba mashallah webale kundaba nti oba siina sayidi ndala yonna mu mbeera ezifaanana bwe zityo ne bampa ne sabbuuni era tubadde tuuza nga n'enviiri mu kusooka nagenda nenzisala kuba zaali nkulukulumu zino nazisala zino zimezeewo mezi wiiki 3 zemmazeeyo naye nga bandabiridde bulungi nga bo banzijanjabye naye katto kyako okukubeera nti sirina famire yange temanyi kyeriko n'emisango gye bantaddeko gye simanyi. Tukwagaliza birungi Ssonko Allah kutaasa. Amina.